kakati newankubadde waliwo abagamba nti nzinyonyole wa abantu bange bazikiddwa naye ono sisita wange yalanzirako naye yawumula amwita Tina Nabwenje. Committee abali batuddemu teri muntu ku bacandidates bonna abatuula mu maaso gaabwe yaleeta mpapula ziri organized mu bungi zijjudde kusinga nze. Ekyo njagala mukibuuze ne the leader of opposition kubanga yanneebaza okubanga naleeta ebintu ebiri ki organized. N'abalala besimenye mannya. Ekigambibwa nti bannange abali mu kategori ng'eyange abalina obutuuze obusoba mu butuuze obumu kubanga twali bameka bana bonna baweereza emails ku embassy zaki ez'enjawulo era kyekintu nange kyenakola ki nange nendeeta obujulizi obulaga nti nkoze eki era nga ntudde awo mu maaso g'abakiise abakiise bonna ba members ba appointments committee basanyukira presentation yange bonna singa mu butuufu appointments committee proceedings ezo zaali recorded mwandirabye nti abaki mwandisabye olutambi olwo nemukola ki nemululaba bonna bakubanga ku meeza era memba omu n'ateeka omukono waggulu n'amuvinga motion n'agamba nti Dr. Muganga byatubuulidde presentation ye ebadde ennungi nnyo nze mbadde nsaba tukole ki tulonde era n'awagirwa ne bammembers abalala bameka abasoba mu bataano ekyo bakiyita secondary. Kaakati awo omukulu omu deputy speaker wakkirira wansi w'emmeeza we yali atudde n'ajjayo document n'agamba speaker nti mbadde nkyalinawo ebibuuzo byange era teyalwawo n'atandika ebibuuzo bye nga byonna ng'akola ekisoboka kyonna okulaba nti ndabika nti ndi munyarwanda era avaawa e Rwanda era alina obutuuze bwawa bw'e Rwanda. N'ajjayo ripooti n'agamba nti yagijjeewa immigration nti naye nga ne bammembers bonna abatudde awo teri memba n'omu yalina ripooti eyo nange teyampaako yadde kopi. N'ambuuza ebibuuzo n'ayogera ebintu bingi ne musaba deputy speaker nsobola okunnyonnyola n'aŋŋamba lindako nja kuwaki nja kuwa obudde nnyonnyole. Tugenda okumaliriza ne bansaba nkole ki nfulume era empapula ezo zembagamba zebataafuna ziizino wano ate nga nze nayina ne Ministry of Internal Affairs naye nagitegezaako nvaaliddwa mu Uganda amaka gano mukoze ki mugalabye ewaka mukoze eki era ngenda balambuza wonna mukole ki mulabewo. Nsomedde wano mu Uganda naye mu mwaka gwa 2000 mugumu namaliriza okusoma ne tutikkirwa mu 2002 nga bannayuganda abalala abavubuka bamaliriza okusoma ffenna twanoonya emirimu abasobola okugifuna ne bakola ki ne bagifuna naye abatasobodde kugifuna ng'era bwe mulaba olwaleero bw'ogenda ku kisaawe Entebbe osanga abaana bannayuganda nga basimbye layini abamu bambadde uniform nga bagenda mu nsi ez'abawarabu okusobola okukola ki okupakasa.
siyinza kubala bantu bajja wange buli lunaku nga baŋŋamba tuyambe tugende Canada, tuyambe tugende UK, tuyambe tugende America, nabo bagende bakole ki? Bapakase. Naye ng'emirimu gikoze eki? Gibuze wano e Uganda. Nange nakwata ekkubo nenjolekerawa e Rwanda, ate nga nyinayo n'abantu bemmanyi. Ngende nkole ki? Nongezeeko nonye emirimu eyo nsobole okupakasa nfune kasente, nyambe bazadde bange, nyambe baganda bange, nyambe abantu bange. Neŋŋenda Katonda nankwatirako nenfuna omulimu mu kitongole bakiyita Rwanda Revenue Authority. Nentandika okukola, era ndowooza nakola mu bitongole nga 3 oba 4. Nange nenfuna kasente, naye ate ekyokusalirwa nti akasente ako era nakazangawa Uganda. Ndabirira abantu bange, nekulaakulanye, nange mbeere ki? Mbeere bulungi. Naye okusobola okukola mu nsi eyo, nga era abantu abalala bagenda mu nsi ez'enjawulo, mu butuufu bw'oba ng'olina obutuuze obw'ensi eyo gy'olaze, okukola kukwanguyira. Nange nenkola ki? Nenoonya obutuuze, nenfuna ID, nenfuna passport, emirimu nenkakala byaki bulungi. Mu mwaka gw'2009 nenkwata ekkubo nenkomawo wano e Uganda, era ndowooza namalawo nga mwezi gumu, nenjolekera neŋŋenda wa? Neŋŋenda e Canada, neŋŋenda okusoma. Bwe mmaliriza okusoma masters degree e Canada, ne bakola ki? Katonda nannyamba nenfuna n'obutuuze. Bwe nfuna obutuuze obwa Canada, kitegeeza nali ntambulidde ku passport yawa ye Rwanda, era gye mulaba buli kaseera gye babalaga yaggwako tekyakola ki? Tekyakola. Era omuntu agamba nti nyina passport 3 aba muki? Mukyamu. Nyina passport meka? 2. Kaakati bwe mbeera e Canada, etteeka ly'e Rwanda ligamba nti omuntu yenna anaafuna obutuuze obw'ensi endala, oyina okutegeeza gavumenti yawa? Ya Rwanda, oba n'otegeeza embassy ya Rwanda ekuli okumpi nti nkyetaaga okubeera n'obutuuze bwammwe. Naye singa olimu kikola mu nnaku 9, kitegeeza obutuuze bwe buli muki? Bufudde, buli mu lusuubo bufudde. Naye ate nze kye nakola, nakwata passport gye nayina, nenkwata ne ID, eby'e Rwanda, nembiteeka mu bbaasa, nembitwala ku embassy yawa? Ye Rwanda, Ottawa e Canada, nembiwaayo nembagamba naye nafunye obutuuze ki? Obulala. 2019 nenkomawo wano e Kampala e Uganda, ng'era mpitibwa okujja okukolerawa wano. Era ow'ekitiibwa Vice President wa Uganda ekiseera ekyo, Honorable Edward Sekandi, ne Right Honorable Speaker be twasisinkana mu conference emu e Canada, waliwo n'omwami omulala bamuyita Dr. Hilary, bamukazako kisanja, Dr. Hilary Musoke, webale nnyo mukwano gwange nnyo, nze kati twamukazako kisanja. Bonna ne bansaba nti lwaki tokomawo n'oyamba education sector yawa ye Uganda. Nange nembagamba bwe munampita nja kukola ki? Nja kudda. Ne bampereza ebbaluwa ne tiketi, nange nenkola ki? Nenkomawo. Kati bwe nkomawo nentandika okukola ki? Kukakalabya emirimu egy'enjawulo. Kati jjukira nti ate etteeka lya Uganda nalyo ligamba kasita ofuna obutuuze obulala, oyina ate okutegeeza Immigration Board eya Uganda nti obutuuze bwange obwa Uganda nkyakola ki? Nkyabwetaaga okusobola okufuna kye bayita dual citizenship. Era nenteekamu okusaba kwange mu 2024 nenteekamu ki? Okusaba kwange. Ne bakebera ne bagamba nti omanyi nti tulabye mu system oyina mu passport ya Rwanda, oyina obutuuze bwaki? Bwa Rwanda. Ne mbategeeza ne mbagamba bannange,
nga bye mbannyonnyodde byonna ne mbagamba nti omanyi nti bwe nti bwe nabufuna bwe nagezaako okugenda okunoonya engeri gye nkola ki gye mbeerawo ewa ekigali naye bwe nagenda e Canada obutuuze ne bukola ki ne bufa ne bagamba nti tetusobola kugendera ku ebyo tuwe obukakafu ne ndyoka ngenda ku embase yawa ya Rwanda nimpa njagala mbategeeze mu butongole obutuuze buno yadde bwali bwafa naye gavumenti ya Uganda okusobola okumpa obutuuze okunziriza obutuuze bwange yeetaaga olupapula olulaga nti ki ndinawo nsinza obutuuze bwa Rwanda ne mbawandiikira ne bampa ne bandaga nti n'okusaba kwange bakufunye ne nvaayo nenzira ku ki ku internal affairs ne nsaba banzirize obutuuze bwange era nabo kwekumpa dual citizenship ndowooza kitegeerekese tisaagifuna mu bumenyi bwaki amateeka nti nabo okumpa dual citizenship eyo oba baali si bamativu basinziira ku ki kati awo wetukoze ki wetuyimiridde oba oli awo alabe nti nsobola omuyambako okussa mu nkola ebigendererwa bye mandeeti ye bannayuganda gye baamuwa ye n'asalawo nti mbeera omu ku abo abasobola omuyambako okubituukiriza nkimanyi bulungi nti musajja mwenkanya nti ate ye tatunuulira mawanga atunuulira buki busobozi era bw'otunuulira mu Uganda wano ne weekebejja abantu abalimu mu butuufu tosobola kunzijamu abo abalina ki obusobozi mu Uganda obusobozi nkola ki mbuyina nti naye yakiraba nti mu butuufu waliwo ettaffaali lyensobola okugatta ku ki ku nsi yaffe Uganda naye n'akola ki nannonda n'olwekyo ye nga ye bwe tumanyi nga e Pan-Africanist ye era ayogera bulungi n'agamba nti bino ebya borders ensalo tebikola ki tebisobola kukola ki kutwawula naye ate kati ate nze siri wa muntu asusse ensalo naye ate nze ndi waawa nkimanyi ye ng'omuntu atasosola mu mawanga ye asobola otuwa obwenkanya kati nze kyemusaba nti yakozesa obwenkanya naye ate era nze ndi mwetegefu okuweereza eggwanga lyange wonna wendi oba ndi minisita oba siri minisita era n'okunnonda teyasanga nga ndi ki nga siina mulimo teyasanga nga ndi minisita oba nga ndi deputy oba nga ndi RDC oba ndi meya yasanga nkola ki ndi musajja ali mu byenjigiriza agezaako okusomesa bannayuganda n'abaana baabwe ate ekyokusaalirwa nti ne bwe tuba tusomesa abayizi teri agamba nti oyo amusomeseza by'abanyarwanda nti naye bagenda okukola tebagamba nti oyo yayiga by'abanyarwanda tutegereganye so kati ye musaba nga fountain of honor ng'omuntu ye akozesa okutegeera okutasosola mu mawanga atunuulira abantu n'alaba obusobozi bwabwe era n'atambulira ku busobozi bwabwe era awo wajja okusinziira akole ki akole obwenkanya era ekyamusindika okulonda nze manyi ye alina ensonga kweyakola ki kweyasinziira naye bwe babanga bamulimbye ebintu ebyenjawulo olwaleero njagala kitegeerekeke nti ekifaananyi ekyo kye basiigira bannayuganda kikyamu nti ffenna families ez'enjawulo ziyina abantu baabwe newenjogerera kati nga bayina bunnansi obwensi ezikola ki ez'enjawulo naye bwe bakomawo wano tetulina baboola nti baki bannayuganda mwebale nnyo alemeddwa okwogera ono ye maama we Immaculate Kayonga yazaalibwa nga lumu August 1939 mulira ono mukadde twamuziika lasiya ng'ennaku z'omwezi 23 December naye nga yafa nga 21 owulira ono mukadde ye maama wa Muganga wano tuli seeta tuli Gisenyi tuli Ruhengeri oba Bunagana tuli wa tuli seeta mukono
statement gyakoze agambye nti yali tamanyi nti olunaku lulikya yennyonnyoleko oba munnayuganda. Ono yali muzeeyi we, muzeeyi Kayonga Leonadi. Yazalibwa mu 1929 n'afa ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omukaaga 1999. Awumulidde wa tuli seeta mukono Uganda, situli Butale, situli Nyamirambo, Kakiiru oba Gisenyi oba Ruhengeri. Kati omuntu yenna adawutinga nti Muganga si munnayuganda, oliba olaba ki? Bannayuganda mulekeraawo okusiga ensigo gy'obuzikyaye eziri best ku mawanga. Tuli bannayuganda ng'Abaganda, ng'Abakyoli, ng'Abateso, ng'Abalango. Okiwulira? Omuntu yenna adagamba nti Muganga si munnayuganda, Mukama ajja kuwa ekibonerezo. Muganga alwanyisibwa lwa bintu bibiri. Olw'eggwanga lye, ekyokubiri mwerufu. Bano ababbi abali mu bitongole bya gavumenti byonna beeraliikirivu nti Muganga kasaafuka state minister. Obubbi n'obutali bwerufu bukoze eki? Biweddewo. Kye kimulwanyisa, teri kirala. Si bisaanyizo. Omusajja ne bwe twogera akyali vice chancellor wa Victoria University. So kyekyo bannamawulire mwebale kujja bamuyina ekibuuzo ekyo kyemubuuza mu kikole ki? Mu kibuuzo. Abataka bonna mubalabye. Ono mukyala baasomanga naye, muze Yuli, ono mwami yali vice chair. Byebyo. So bukyayi. Mu communities mwe tubeera tuli ba Luganda. Nze sinaba kulya omuntu yali yankubidde essimu nti gyendi eno ekalungu oba eggomba oba ekyotera oba essembabule bansosola eggwanga lyange. Obusosoze buli mu kitongole kya immigration ekiri mu Minister Internal Affairs. Nkiddemu wano kyova olaba omukulembeze yagaidinga nga issuing executive order nti okusala wani munnayuganda si bw'abanene b'e Kampala, bw'abataka. Chairman we Rosa confirming nti Muganga mwana wa kuno. Mami we yani. Kasita chairman we Rosa kakasa nti oli munnayuganda. Diso LC Fidinara DC ng'olwa passport national IDs. Ndozi obulimba bwonna obubadde ku social media nti Muganga si munnayuganda bubadde cleared. Adawutinga nti Muganga si munnayuganda. Esseeta tiba tosaba visa tiwali road block.